Abassebo ne bannyabo tutandise ekitundu ekyokuna manya obuwangwa akutuusiddwako kitundu kyakuna nedda tutandise ekitundu ekyokutaano. Kitundu ekyokutaano tuli mu manya obuwangwa munywanyi muwaddaka lyesuubula Ramadan weebali nnyo weebalire ddala ate naawe fuba nnyo okulaba nti otambuza emisomo gino abantu beeyongere okumanya. Asinza kwerabira mikwano gyange nammwe abagoberera abanyumirwa emisomo gino munywanyi Kasiirivu Kaggwa Henry oba ali luddawa kanzije munoonyeeko munywanyi Musokeka Mulegeya munywanyi Saaguya Brian Mwami Male Moses munywanyi Joseph Nyago Kituuka munywanyi Sekajja Yahaya Kiwumbi Engalabi wali ate eruye eri munywanyi Mubiru Ebi Mama Dalita oli otya mukwano Kajambo omubwati ali mu ggwanga lya Oman Oman kale mukyala Nakku Kiweewe Saliyeti ate waliwo mukyala Ndawulo Olivia Nambi munywanyi Sebalamu Mubiru Nsubuga Kenneth mukyala Nakayisise Nkobaza Mbogo mukyala Nsubuga Betty Katikiro wange Haji Majidu Mayanja Balamaga Mwami Kibirige Ddungu Amos Basajja Subi wamulangira Kenneth Tebandeke Omumbejja Nawati Madina omulangira Kimbugwe Yusufu Pantani n'omulangira Semakookiro Henry Kalemeera obulangira Kenneth Tebandeke Mwanyinaze Nakondo Olivia mu ggwanga lya Amerika munywanyi Tamale Franka n'abala bayitirivu kafunya akagula mukono naye nja kuba ngamba koonako mpola ate oba oli awo nga mu bitundu byaffe ebyenjawulo n'abuuzaga nti ni malungi batyo bassebo ne bannyabo naawe nkubuuzizaako n'abuuza amahoolo mwiriwe mulaaho mumeze mute mwenna era mbakubira ku ngabo y'Abaganda n'ababuuza okwa Lutoolo babuuza batya mu Lutoolo muli empaako ya Wamooti tujja kulwogera empaako ya Wamooti dakiika 57 zaakapepejjuka ku ssaawa 11 tuyingidde mu ssaawa 12 mpaako yanga Amooti mpaako ya Wamooti abooli tujja kulwogera nyongere baani tuyingire mu baani abazungu good morning abo nabaganira ddala kankikomye baani abalala awo ndeete gwe gamba bugambi nti leeta olabe abasoga babuuza batya soga bwaniiga takwenda kigambo ekyo kinene asima embooli omusoga bwaniiga takwenda kanjira nkikomya tegira n'otusamuliza obuwemu bwewamwe kyogerera eyo wamma omusoga bwaniiga takola atya ebimu bigambo bizibu bya mpuna mumwa bassebo ne bannyabo tuli mumanya obuwangwa atweyongereyo mpola kuba mpola bulijjo ayiisa obusera jjajjange Kabanda Muyira Geoffrey ankubidde ku ngabo y'Abaganda bassebo ne bannyabo njagala era nsaba tutambule mpola tulabe Wabusiraamu mujjukire nti bwaleetebwa mu Buganda nga bwe nannyonnyodde emabega mu audio affe oli nti mu mwaka gwa 1884
nga Ssekabaka Ssuuna owookubiri yafuga Obuganda. Kabaka ono Obuganda yatandika okubufuga mujjukire bulungi mu mwaka gwa 1824 bw'atyo n'akisa omukono mu mwaka gwa 1856 yasikirwa mutabani we Kabaka Muteesa ow'olubereberye yakisa omukono mu mwaka gwa 1884. Bawalabu wonna mulengira awo. Bassebo ne bannyabo, obukulisitaayo obw'ekkanisa ya Anglican oba bayite obuprotestant bwaleetebwa mu Buganda mu mwaka gwa 1877. Ate bwo obukulisitaayo obw'Ekereziya y'Abakatoliki ey'e Roma bwajja mu Buganda mu mwaka gwa 1879. Buno obukulisitaayo obw'emirundi ebiri bwajja ku mulembe gwa Ssekabaka Muteesa ow'olubereberye ffenna tujjukire eyafuga Obuganda okuva mu mwaka gwa 1856 okutuusa mu mwaka gwa 1884. Eddiini ezo nga bwe nzoogedde zaasanga Abaganda balina eddiini yaabwe gye tuyita obusamize. Yatandika eyo mu myaka gy'olukumi nga n'okutuuka teginnatuuka. Abakulu b'eddiini y'Abasiraamu n'ey'Abakulisitaayo baawa era bakyayongera okuwa abagoberezi baabwe amagezi okuleka obusamize mu bwa Sitaani. Mujjukire mu myaka nga bwe nginnyonnyodde egyo, abagoberezi b'eddiini ezo abamu beesammula obusamize era abamu baasuula ku nsiko mu masaŋŋanzira amayembe gaabwe ne lubaale waabwe ate n'abalongo. Naye abamu ebintu ebyo baabiteekera omuliro ne bibengeya. Abamu ebintu ebyo baabiteekeranga omuliro ne bibengeya. Enkola eyo teyakoma ku mirembe egyo era ne mu biseera bino abasamize n'abantu abanogaanye enjigiriza y'eddiini ezo zombi bakyayokya. Abamu bakyasuula amayembe gaabwe ne lubaale waabwe era n'abalongo baabwe abasibe. Era mu ngeri y'emu n'amasabo gaabwe abamu bakyagateekera ebitaawuliro by'omuliro. Waliwo bano bwe tulaba ku TV nti yalokose n'abyokya, waliwo n'amawulire agabaddewo emabegaawo. Naye mu mwaka gwa 1900 mujjukire bulungi nakinnyonnyola ne ku mulundi guli nti mu mwaka gwa 1929 gavumenti y'Abangereza abaali bafuga Uganda mu biseera ebyo yateekawo etteeka eriwera Abaganda okusamira era n'okuzimba amasabo. Bwe kityo eddiini ezaava ebweru wa Buganda ne gavumenti y'abafuzi b'amatwale zeetaba wamu okuggyawo obusamize. N'olwekyo bassebo ne bannyabo kikumala okubeera nga kikulaga nti eddiini ezaava ebweru wa Buganda ne gavumenti y'abafuzi b'amatwale baakola ekkobaane oba zeetaba wamu okuggyawo ekintu kye tuyita obusamize. Era okuviira ddala mu kiseera ekyo mu mwaka ogwo gwennyininyini ogwa 1929 okumalira ddala ng'emyaka 10 ejjaddirira,
amasabo ga Ssekinoomu n'ebiggwa eby'Abaganda byali mu kiseera kizibu nnyo era awamu n'abasamize era n'abantu abo abeeyambisanga bakabona okusinza Katonda n'okubakolera ku bizibu byabwe eby'omu nsi muno naddala nga bikwata ku ddagala n'okutendekebwa. Omwana we bwe yabanga atawaanyizibwa empewo yalugwangamu anaagenda wanga ate amasabo bagookya buli lunaku. Amasabo ga Ssekinoomu n'ebiggwa bingi byayabizibwa era n'ebintu byamu ne biteekerwako omuliro. Abasamize bangi baabuna emiwabo badduka. Embeera eyaliwo yali mbeera ya bunkenke ebitagambika. Abaaliwo be bajjukira ebintu bino bye nnyonnyola bajjajjange abamu baaliwo ne kaakati lwakuba nti kati bagenderedde. Era abo abagumu ennyo ebintu byabwe eby'obusamize baabikweka wala nnyo etayitwa na mmesa. Abalala abaatya ennyo ebintu byabwe nga lubaale, amayembe n'abalongo baabitwala mu bazungu. Era ebintu ebimu abazungu baabizimbira ennyumba ku kasozi Kampala mukadde. Era Abaganda gye baatuuma ennyumba y'emizimu. Ennyumba ya mizimu, nnyumba y'amayembe. Erinnya ndowooza bwe nnaaba ndijjukidde gimuyita museum. Naye kino nga kitegeeza nti ennyumba eterekebwamu kafankunaaye w'ebintu eby'edda ebyava ku mulembe era ebitakyakozesebwa kubanga tebirina nkyogere ntya, tebirina kyebiyamba, kwegamba tebirina makulu. Kankyogere nti oba bonga bwe bakiraba tebirina makulu, tebiyamba bantu mu ntambula y'obulamu obw'omulembe oguba guliwo, nti omulembe oguliwo gwakulokoka. Omuntu gwe bayita omuzungu muveeko. Era bambi abasamize abamu abaabanga abasomi b'eddiini ya Yesu Kristo baatwalanga ebintu byabwe ebyo mu bakulu b'eddiini eyo. Ate abakulu abo ne babalagira babyekumireko enkoomi y'omuliro mu lujjudde lw'abantu nno. Wali ne kaakati tubadde tukyabiraba ku TV ezimu. Era bannyini byo bwe batyo ne babiteekera omuliro. Naye nno obudde bugenze bweyera, omuyigo bwe gwatuuka ogw'okuwakanya abasamize era n'amasabo gaabwe aga Ssekinoomu n'ebiggwa byabwe gwagenda gukendeera mpola. Era bw'obanga teweerabidde emyaka tegiri wala, mu mwaka gwa 1940 ekiwendo kyali tekikyawulikika nnyo nga bwe gwali kuva 1929 1931 ng'ekiri awo ne bwe bakulengerako katono nga weesibye yirizi mu kiwato ng'oli ajula nakukwata fuma akufumite. Tuyingira mu mwaka 1941 bw'obuuza abaagobaganyanga abantu matu nga bagamba oba baabivaako, kwegamba ogundi yatuuka neekola kinebanga omuyigo gukendedde. Naye era abassebo ne bannyabo abagoberera abamu abaalinga abasomi, nkiddamu abamu abo abaalinga abasomi nga yenno musomi
manyi eddiini tuzaagala n'eriyo bannaffe abatusinza eddiini nga ye n'okuli ayinza n'obutalya waakiri n'asula mu overnight. Naddala abasoma eddiini ya Yesu Kristo beeyongera okutwala ebintu byabwe mu bannaddiini, bo ne babalagira okubyeyokera oba okubisula, era bwe batyo baala. Naye nze ekineewuunyisa ne kaakati ekikyambo bya omutwe, lwaki bwe batwala ebintu bino gwe kennyini gwateeka okkuma omuliro n'obyeyokera, lwaki si bo be babyokya? Abazannya n'obuwangwa, kankiddemu ogwokubiri nti abazannya n'obuwangwa muzannye mpola. Omusango gw'okuvvoola ebyobuwangwa bwammwe gubeera ku ggwe n'ezzadde lyo ly'oba ozadde eririwo. Nkiddamu, mmwe be balagira okwokya ebintu ebyo n'obyokya, omusango gw'okuvvoola ebyobuwangwa guba gugwo n'abaana bo n'ezzadde lyo lyonna n'ennyumba yo. Eribaawo obudde obwo n'eririjja si nsonga tebannazaalibwa, naye empewo zo tezipapa, zikuteega ne bw'ofa. Abaana n'abazzukulu abava mu ggwe bo babeerawo okuliwa, okusasulira ggwe kye wakola. Kyova olaba nti abamu tukyetissa ebibi nga si byaffe, bya bajjajjaffe. Abasamize abamu be baali bayabiriza amasabo gaabwe aga ssekinnoomu n'ebiggwa byabwe, era nga ebintu byabwe babibunyiza emiwabo, baatandikiriza mpolampola okugenda okuzzaawo ebintu byabwe, ng'atandika mpolampola okugenda okugirawo nga essabo yalizizaawo dda n'ekiggwa nga weekiri. Gwe nno oba okyazannya. Naye era baakikolanga mu bubba, emikolo gyabwe baagikolanga kiro, nga n'amasabo ga ssekinnoomu n'ebiggwa babizimba mu lusuku oba mmanju. Ne kaakati era tebaayagalanga bantu kujja mu maka gaabwe munansonyiwa kutuusiza maaso ku masabo gaabwe aga ssekinnoomu ne ku biggwa byabwe, kubanga olwo bandibadde babagulizaako bali awo ne luddamu. Era bwe baabeeranga nga bakulisitaayo oba basiraamu, era baabanga batya abakulembeze b'eddiini zaabwe okulaba amasabo ga ssekinnoomu n'ebiggwa mu maka gaabwe, ate nga bamanyiddwa nga basomi. Bannange, awo nno kyova olaba nga na buli kati abasamize abamu bambi amasabo gaabwe aga ssekinnoomu n'ebiggwa byabwe bakyabizimba mmanju w'amaka gaabwe, era nga bw'obeera mu bantu n'omala oyogera ku busamize, buli muntu aba aliwo yeenyinyimbwa okuwulira ng'osoosootula emboozi efaanagana oba ekwata ku bintu ebya wansi, bo babiraba ng'ebya wansi. Naye embuga oba essabo teryazimbwanga mmanju, era kyova olaba bw'oba ng'ojjukira bulungi, tulina engero ezigamba embuga teba mmanga, essabo terizimbwa mmanga maama, lizimbwa mu maaso. Naye ku mirembe gy'abantu abayigganya amasabo n'atandika otya, era ebintu bigenze bikyuka. Kaakati emikolo gy'okusamirira n'okunoonya obuyambi obwa buli ngeri mu bakabona, era n'okuzimba amasabo ga ssekinnoomu n'ebiggwa, ebintu ebyo byonna kati bikolebwa mu lwatu, kawobe misana oba kiro, naye era wakyaliwo
Abaganda abamu ababigendamu nga beekookoota ate nga bavoola ebintu ebyo. Abamu si bano abagendamu naye abamu beekookoota, abalala nga bavoola, abalala kwegamba. Eriyo n'ababiyita eby'obukaafiiri, ebyobutamanya, obugaseemu, obuzibe bw'amaaso n'ebirala ebiri bwe bito. Naye oli bw'ayogeranga nti bya bukaafiiri, ekigambo obukaafiiri nja kinnyonnyola ntya. Mu kunoonyereza kwange ekigambo ekyo kya Luwarabu kiri al-kafiir. Al-kafiir kitegeeza omuwakanyi, awakanya eddiini yo, gwe bayita al-kafiir, oyo awakanya eddiini yo. Abaganda weewuunye abamu abavumirira obusamize mu lwatu, ate abamu mu bo bwe butuuka ekiro bagenda mu masabo ga Ssekinomu ne mu biggwa. Ne weebuuza, nze mu kunoonyereza kwange nina benzisengwako n'olaba n'ogamba noono naye n'akugamba Sseruganda ensinzibu naye bannange ne basabe bagendayo weewuunye ne basaba emyoyo gya Katonda emitukuvu okubabikkulira ebintu ebinaabayamba mu bulamu buno obw'ensi. N'olwekyo wano nno Omuganda omulala we yagambira, kawuulu kagezi kagenda okunywa omwenge ogw'obusogozi nga kamaze okweyalira wano emisana avumirira naye ekiro ye biyita ekiro omanyirawa oba ne kangaawa aneetikka. Awo nno mbagamba nti abavumirira obusamize bamala kutereeza bya buwangwa bwabwe mu bubba ne balyoka batandika okubivumirira mu lujjuddi. Balowoozesa abantu babawuliriza nti bo tebeetaba mu bintu ebyo kubanga tebiriimu makulu. Naye gwe bagamba bw'owulira ng'oli abivumirira ate nga ye mulabirizi, beera mugezi, gendako ewaabwe, jasanga ng'ekiro baasuze mu kusamira mu ngalabi, gwe nno oba okyazannya. N'olwekyo ebintu ebimu twegendereze kubanga bw'obanga oyokya byammwe, bali bo abakugamba okubyokya bayinaayina ebyabwe tebabyokya. Ekintu ekikwatagana n'obuwangwa bassebo ne bannyabo kiwanvu, naye kale tunaagenda tunojjolamu obutonotono. Ndowooza nasuubiza okunnyonnyola ebintu ebibeera mu ssabo. Kale kandabe bwente ekitundu kino naaba nkyayinawo akadde eddakiika 33 ezaakayita ku ssaawa 12. Kitegeeza akadde keeyeze. Lunaku olwali lwakusatu tubadde mu buwangwa, naye munakkiriza ebintu bino ebibeera mu ssabo n'akomawo n'obuwangwa olundi n'embinnyonnyola. Abaagala okuwagira ekitabo, abaagala okuwagira oba oliawo emisomo gino, abaagala otufaako otuteekamu akasente, twongere okunnyonnyola abantu, twongere okunnyonnyola ekintu n'okuggumiza obuwangwa. Oyita ku nnamba yange ya 0773 27 6127. Abaagala emisomo, abaagala ovujjirira audio waffe oba videos zaffe, muyita okwo 0773 27 6127. Abange kanziruke wamma nga nsennyenta, kuba wamma ntegedde owejja okolera wamma alabika okubeera nga wamma ayina kyanaakola ekyenjawulo.